Mu kaseera kano njagala kudda gye muli nga tufunzafunza obudde. Ayina ekibuuzo kimu bibiri ndozo osobola okubuuza kimu n'omulala n'afuna omukisa ogubuuza. Ojja kuba oyisa akazindaalo kano Matayo ajja kwanukulira ku kano. Peter Lubega Faru. Esebo. Njagala ombuulire ku Gaddafi bakulembeze abamulyamu olukwe. Mu kusookera ddala omukulembeze yasooka yali Mugabe. Omukulembeze owokubiri yaliwe Cameroon. Omukulembeze owokusatu yali Muzeeyi Museveni. Naye Museveni okulyamu Gaddafi olukwe mu kusookera ddala yatya kubanga yali akimanyi nti bw'aba ali wansi wa Gaddafi tajja kufuga. Ekyokubiri, Gaddafi yamusuubiza emisaala egikubisaamu gye yali alina kubanga Gaddafi y'omu ku bantu abaasooka okuwa Museveni ekirowoozo okuyingiza Muwoozi mu magye. Era Gaddafi yasooka okuwa Muwoozi rank. Museveni olwagaana, Gaddafi yatandika okujja, yajja wano Queen olwava wano 2007, Gaddafi mu 2008 yajja wano n'agaana okulaba Museveni n'asalawo okutuukirira obwakabaka obwali mu Uganda yonna. Era Museveni yalinyanga ennyonyi nazo ng'azitya ng'alowooza ayinza ofuna obulabe ng'ayogera ne CIA paka waliwo ng'olutalo Gaddafi bamuta 2011 naye mu 2010 Barack Obama yasindikako wano amagye agajja. Waliwo amagye agajja wano 2010 ne bagamba nti gabadde gaze kulaba Kony naye amagye ago gaali gaze kukuuma Museveni. So kyekyo. Anya gange bampita Bazirake Fabian nvudde Ekireka. Esebo. Ekibuuzo kye mbadde mbuuza Matayo Barawuni yayogedde naye Matayo abadde tannaba kutuuka. Agambye Matayo bw'abeera mu kizibu aliwo omukyala ajja n'amutaasa. Matayo oyo omukyala aliwo bw'ajja nga toli mu kizibu n'ajja n'akukyalirako n'omulabako oba ajja ng'oli mu kizibu kyokka. Omukyala oyo ajjira mu season. Mu kusooka kangambe nti ajjira mu season. Wabula asobola okujja nga siri mu buzibu kubanga ne bwe nawambirwa ebbanga lye namala teyaliiwo. Era ekyo kyandaga nti eyo embeera nali nno giyitamu. Naye singa yaliwo buli kimu tekyandibaddewo. Era yansingako ne ku maanyi ne mu bintu ebimu kubanga ye muntu we nazaalibwa nga waali n'ebintu ebirala. Era ebbanga lyempiseemu nga sinaba nakwetegeera nga yabeerawo. So waali naye nga tajja nti oba mba ndi mu kizibu ajjira wonna waba ayagalidde. Naye si Munnayuganda. Manya nze Sesanga Medi nvudde wano mu Kasubi. Kyenjagala okubuuza mukulu Matayo, ebibuuzo byange si bingi nnyo naye bino wammanga. Profeti nga ye ng'omuntu oba musumba? Ekyokubiri, visioni z'ebirooto bye n'enjogera gy'abinnyonnyolamu abifunamu budde ki? Ekyokubiri agambye ofiisi muziguddewo. Agambye tugenda kuba tumulaba Lwakubiri, Olwokuna ne ku Sande. Agenda kuba wakusasulirwa okumulaba okututangaaza mu bizibu bye tuyina n'otutegeera nga ffe abatuuze ba muno. Sookera ddala ze ndabira mu bunyogovu. Olumu ngenda ku mazzi, olumu enkuba bw'eba etonya, nzukuka ekiro nenfulumako wabweru kubanga waba tewali kireekaana. Awo nensobola okuba nga
kufuna oba ndaba nze siri musumba era sisobola kubeera musumba kubanga bwembeera musumba buli kyenkola kiba kigwera wano kumwe nga bwe muli singa example nti bwebanga church ate nekirala nti ekiŋŋaana okubeera omusumba bwena amanya nga ku accident ngeri mu America era naginyonyola wano ku church era sisobola wabula benandigambye nti bempeereza nabo oba benkola nabo abasobola okunyangwizaako nga ku church oba ki be bano ba Solomon ne Nuhu kubanga buli wabeerawo ekintu kyonna ekijja bateekayo buli omu naafunako naye bwe bakyaki twogereraawo ne bibeeraawo kitegeeza nammwe temwanindabye so kyekyo kyanemesa okukola kyaki so ekirala omuntu yenna bw'aba ayagala okujja waliwo essimu za appointment essimu ezo era tujja basaba ssente mitwalo 10 kubanga nyinza okuba nga ndi mu research ezange noŋŋamba nti njagala ongendereko ku mazzi kati baba oyagala nkutunulemu ssente ngenda zijjawo eza transport so tujja basabanga emitwalo 10 ng'ejja transport ebisigadde nga tubyehandolingira nga tukunyonyola buli kimu kyoboza okukima gwe mugaso gwaffe gange nze Ssenyonja Asani naye omukulu oyo nsanyuse nnyo mulaba kuba mbadde simuwulirangako era mulaba naye nina ekibuuzo gyali nti nga bwe badde batugamba mu ggwanga lino Uganda enseenene bazifuuyira Uganda tegenda kuddamu kukola atya enseenene naye neebuuza kituufu ddala enseenene ezo babadde bazifuuyira bufuuyirizi oba nedda ekibuuzo ekyobuuziza naliko mabegako ne bano ba Solomon ne twogerako ku eclipse tugamba nti bwenejja waliwo ebintu ebimu ebigenda okyuka kulwawo biki ekyenseenene ziyinza okuba nga zaaluddewo okutwala wiikisi ng'emu n'ekitundu oba 2 naye ate mu mwaka ogujja zijja twala ng'emyezi 2 ogunaddirira zibulire ddala so kyekyo amanya gange bampita Kyeyune Hamidu nviiridde Muyenga nga omwami oyo Matayo mbadde mulabanga nnyo ku YouTube nga neebuuza omusajja ndimusanga ddi ne mbubuuza ekibuuzo kyange muzeeyi Matayo otera okwogera ebintu n'ebituukirira naye neewuunyiza nnyo wentuuse wano eno nga ndaba abantu abangi abazze just okulabako naye nze kye mbadde nsaba okubuuza oba kyogere nantya kibuuze nga guno mukisa oba Katonda yakwogererako okuŋŋaanya abantu abangi we bati kwampuliddeko n'omuntu avudde Luzira ne mbulirako wekireka neki kye mbadde njagala just okubuuza guno mukisa ki ekyo engeri gye nsobola okyogera of course gwandibadde mukisa kubanga oba kaŋŋambe nti omulimu gwenkola waliyo n'abalala abagezaako bikola ng'oluusi ng'ayagala ayogera eŋŋanze olumu nga tasobola kukola ki kuyita bantu oba nga tasobola natuukawo we tutuuse so of course guba mukisa kubanga
omuntu yenna alina ekiseera ntasobola kuyita abantu babiri basatu. So singa tekubadde mukisa mwena abali wano temwandize. Amanya gange Pitibwa bya Ruhanga Richard vudde seeta kiri mukono. Ekyange tekigenda kubeera kibuuzo, ejja kubeera nga submission. Okumanya Matayo teri yamundagirirako. Era ne stories zo Mr. Kawesi, I started following you nga ku page yo leke bya NTV nga maze kulaba story ya Matayo. Kat out of nowhere nentandika omugoberera nendaba n'omusajja omulala bamuyita Lukonge Novu, something like that. Omulala wa Nuhu. Wabukedde Nuhu. Kati nze wembadde nzija engeri gye kiri nti seetawala nebuuza ngenda mu kanisa ng'ensonga eri okunfuza emmotoka okuva eseeta okujja eno mutufu nga sigiraba. Naye ekinkoze bulungi nti Matayo waayimiridde okwogera anzizeemu nga sinnaba nakubuuza, kuba agambye nti abantu abamu mugenda kujja wano mwezuule. Nange nsuubira nti nina ebintu bye ngenze ndaba mu bulamu bwange nentabuuza muntu kuba sikkiririza mu bintu bya kukuŋŋaanya bantu. Naye waliwo ekibiina kyendowooza nti ngwamu, era kyekibuuzo kyengenda okubuuza Matayo. Manyi oyinza obutakiddamu kati, naye take your time okinoonyerezeeko, ng'ofuna ansa nja kujja n'emitwalo 10 okimbuulira. Ekibiina ekyo bakiyita 11. Oyinza okubeera awo n'otunula ku ssaawa nga ziri ssaawa 5:11 kimbaako nnyo, oba nobeera mu takisi n'olaba ssaawa 7:11 nga we zituuka you are compelled to look at the watch. So kati kyenjagala okubuuza Matayo, nakigugulingako nemanya nti kibiina gye kiri era kirimu abantu nga balina calling naye nga tebagizuula tebagimanyi. So wenafuza okuva eseeta nenzija wano, nze sirina bizibu, nina famire, te musajja mupimi wa ttaka. I'm not looking for money, kuba Katonda anyambye sente zimbeesaawo nzirina, naye njagala kwezuula mu kibiina ekyo 11 kikwataganira kuba ndaba ebintu byoyogera ndabanga olusi ekinjawula naawe nsobola okuloota ekintu nenkyerabira, newe kibaawo neŋŋamba ekino ekintu nakiroose. So mu mukulu nja kusaba otwale obudde oba okibuuza ku mazzi ekibiina ekya 11 kikwataganirawa n'obuweereza bwo. Kyo ngenda kinoonyerezaako, ajja kubeera ajja kubajja mpozi ajja funa enamba ankubire, nja kugenda ku mazzi olwokusatu then nja kumuwa ansa. Nze Ssekijoba Andrew nga nviiridde Nakasongola naye mbadde ndeese wano byamaguzi, olimu emirimu gyange ntera ogikolerako wano naye nviiridde Nakasongola. Omusajja we Matayo nvudde nnyo nga mukugolera nnyo ku mukugu lukungu Nuuyo Kawesi, mulabira nnyo ku YouTube. Kati leero baŋŋambye nadde wakujja jjo eno mu tawuni okuleeta ebyamaguzi, ne ŋŋamba nja kugenda enkya nsobole okukakasa Matayo muntu si muntu, kuba baŋŋambye genda otuukewo, era kyekyo ekindeese waneeno. Nekyakyembuuzaako, lunaku lumu nakulaba ku YouTube, ndi musajja wa byamizannyo nnyo, era ne ttiimu yange gye mpagira yeeno. Mbuuza, watugambako olunaku lumu nja babuulira omupiira ogwo bwe gutyo gujja kuggwa bwe guti ne bwe guti, era kyensaba kuba tukigamba tulijja wano oli kitugamba. Mu kusookera ddala ndi muntu osobola okujja n'onkwatako n'okakasa. So ekya betting omukolo twagutegeka ku Sande, olwagutegeka ku Sande nali nno banyonyola. Omukolo singa gwaliwo nga ku Mande nali wakubanyonyola
nga tetunatuuka. Emipiira gye nandibadde mbanyonyoramu gyabadde gimaze okuyita, egisinga bazanye ndowooza sijjo. So era olwokutaano nabadde bize lwa bino, naye genda ku mazzi. Then bwe ntuuka ku mazzi noonyeyo emipiira ng'esatu. Bwe naamala ogifuna nja giwa bano bagipositinge bagiteekeyo nga weekend tenatuuka. So ndowooza banaasobola okugisibirawo bakonfaminge. Bampita Namirembe Nzinga. Kazindalo kongereko ku mumwa. Bampita Namirembe Nzinga. Oviiridde wa nnyabo? Nviiridde Lunguja. Matayo, nze ekibuuzo kyange, aeroport watugamba egenda kubeera nga nasa ya Uganda. Tunaaba seefu n'abaana baffe abalina ebitone, kubanga tulabyeko abantu ab'enjawulo abakola research ne bafuna obuzibu nga luli we bali, ne bafuna eddagala, ne bakola ebintu eby'enjawulo, naye ate ne bafuna obuzibu ne bawambibwa. Banaaba seefu. Kozi n'ekirala okufaana ky'omwami oli ow'esseeta, nange nfuna nnyo 555 mu buli kimu kye mba nkola, ne we mba ndaba ku ssaawa, ne we mba ndaba ki, ne we mba nina meeting ntera nnyo okubeera nga ngenda mu luumu ya oba 55. Mu kusookera ddala ekirooto kya aeroport mu 2014 waliwo omwana yali aveeyo waffe e Bunyoro, yali ava Hoima. Omwana oyo yakola omuzinga, yali alina amagezi agasobola okukola omuzinga, n'ategeezaako poliisi y'e Hoima, yategeeza RDC. Omwana oyo bamukwata ne bamutwalako e Butabika. Olwamujja e Butabika ne bamuzaayo e Hoima, ne bamugaana okuddamu okukola ekintu kyonna, era yamala n'abula ne kati bazadde be tebamanyi gy'ali. Mu kusookera ddala obuvunaanyizibwa bwaffe oba ne bino benze njogera, nyinza okuba nga mbyogera naye nga abamu nammwe nga mukimanyi nti ne mutuulawo ne mugamba gitwolekera ensi eneebeera etya. Musoma ku bintu ebitambula abazungu bye bali mu kukola nti roboti, emmotoka ezeetambuza biki. Mulowooza emmotoka ezo we zinaagendera otuukira wano, kiki ekinaabeerawo? Saawa zino abantu abalina ebitone gavumenti ya Uganda terina kyebagasa, tebayamba. Naye okuteekako ekitongole bwe kinaaba nga kyetaagisa okubawunza oba okukozesa ekisoboka, tujja kikola, naye nga naffe twagala nga ffe Abafirika nga tulina kye tusobola okwekolera. Uganda bwe batetuyambye, Kenya esobola. Kenya bwe batesobodde, Nigeria ejja sobola, kubanga kye tukola tekiri wano wokka. Mu 2016 mwawulirako ku Namagoyi ze batta mu mulembe gwa Magufuli, abaana be basaddaaka Bannamagoyi nga baagala obukulembeze. So ebintu ebyo nze n'okwagala okukola ekitongole mu kusookera ddala, sobola okwogera n'abazungu ne mbawa information yonna gye baba beetaaga, ne mbawa ne ku magezi ne banga baagala okubatta okuwamba Africa, ne mbawa ku magezi. Naye ekyo sobola kikola, wabula njagala naffe twetegeerere ng'aba Asia, nga si buli kintu kye banaaleeta nti bw'onoozaala omwana nti alina okutegeera ng'Omerika zze, wabula ffe ne be tunaaba nga tetukikoze, gavumenti bubeere buvunaanyizibwa bwayo ng'esobola obbayambako okuteekawo ebitongole ebyo. Era ffe twakitaddewo ne be tunaaba nga gavumenti etugikaka, ye ejja tuuka ekiseera eswale emanye obuvunaanyizibwa bwayo. So y'ensonga lwaki twakoze ekitongole ekyo, kulaga abantu kiki kye bali,
n'ebimu ebijja mu maaso. Kugamba covid bwe yajja nze nali awo mu katale Kasubi ne ngamba abantu tebajja kugala amasomero, bansekerera nnyo ne abamu nga tebandiraana. Naye covid bwe yajja era eyo sigisobola nagyogerako yadde nali siriiwo, nagisanga Busanzi, naye buli omu amanyi kye yakola. Saawa zino tetwetaaga kintu kubaawo nga tumanyi ne tusirika. So ensonga lwaki twakoze 040. Amannya gange nze Omuhimbo Margaret, mbeera Kasubi. Ekibuuzo kyembuuza, waliwo ebintu by'osoolaba nga bigenda kubaawo naye nga bya bulabe. Tugenda kukola tutya okulaba nga bikola ki ne birema okubaawo? Kubanga ffe eyo gye mbeera ewaffe Fort Portal, waliwo omuntu weebaka n'oloota katugeze nga accident, bw'osaba tebeerawo, ate bw'obanga tosabye ebeerawo. Ate mmwe mutunnyonnyola ebigenda okubaawo naye nga tugenda kukola tutya okulaba nga bya bulabe nga tebitutuuseeko. N'asanyuka nnyo ng'onyonyoddemu. I will use English. My name is Tinimwewa Collins and I'm coming from here in Kasubi. I have two questions for Matayo. The first one is about what happens when we die. What should we expect? Because I've been seeing a lot of theories online, how we get reincarnated and come back as other people, a lot of theories. So I want Matayo to clarify on that. My second question is about religion, God and Satan. Are these two forces there, and if they are there, where are they found? Yeah, those were my two questions. Omwami oyo abadde ayogera ku kufa, ddala bwe tufa kiki tukomawo nga crocodile, then n'ekirala religion, sitaani ne Katonda. Abantu bano ababiri ddala gye bali. Tusooke n'omukyalo oli tulyoke tucrossinge ku bibuuzo by'ono nti ebyamaanyi ebyo byolaba ebyo kino kigenda kubaawo kuba wagambako Kampala ono lumu myaka egijja ajja kujjula amazzi 2053 around there abalibaawo mulenjulira nga tutambulira ku maato. Kati ebyo ebinene bwe bityo tubiyimiriza tutya? Mu kusookera ddala ekibuuzo ky'omukyala nsobola okiddamu bwe nti mulimu ebintu, waliwo ekizibu ekijja nga nsobola okihandolinga naye kiri kyo kya butonde, wabula okuggyako ekyo Katonda yagenda okikola. Kyensobola okubagamba nti ekisobola okuwonya oba ki, gavumenti okubanga emanya obanga esoma obubonero. Kubanga kati bwe twayogera ku New York already ne NASA yali emaze okitegeera, Abamerika ne bakimanya. Saawa zino tebatudde bakimanyi, naye gavumenti yaffe eyinza okuba nga tetudde, oluusi eyinza okuba nga yeebase, naye kasita naye eraba enkuba ejja. Wabula okuggyako ffe kati nze nga nze ne bwe ngamba nti saawa zino nti abantu babateekateekere, abantu abali mu gavumenti bajja gamba yayagala tulemesa, naye ffe ogwaffe bwe tuwogera ne biremwa kubanga tuna ne betwayise mu gavumenti ne twagala tubanyonyole ab'embeera y'obudde naye tebasobodde kujja. Ffe ogwaffe twagukoze gwawedde. So kati singa omuntu yenna kikozera bulungi ne mujja nti bw'ojja bwe tukunyonyola ne weeyiya, kubanga gavumenti eba tekyakugasa okusinga okulinda n'ogamba nti gavumenti eneenyamba, ekyo eba tegenda kikola. Kubanga kyenyinza okugamba nti ttiimu muzeeyi gy'akola nayo yonna nnaffe. Tebamanyi bijja mu maaso,
ate ne bo bagamba baagala kwegamba omuzungu yaboonoona oba yatwonoona kaŋŋambe bwentyo nti omuntu ne babeera waggulu ayagala tayagala bamuwabule. Omuntu bw'afa ekintu ekyo nakinoonyerezaako naye ansa nagituuka wakati sisobola kiddamu kati kubanga sinaba kukimaliriza, wabula ekyogamba nti Katonda gyali ne sitaani gyali kituufu gye bali, naye kubanga gye biri olw'ensonga nti kuffe ffenna abali wano tetwetonda ate tetulina kye tutonda, era n'ekyokubiri nti emikisa buli omu abeera n'egigye nti kati ŋŋanze mulina bye mukola nga sobola bikola, nina bye nkola nga temusobola bikola, naye nga buli awantu awali abazungu be basinga okuleeta ebintu ebyo ne batwerabiza ebyaffe ne bazaamu ebyabo, naye kyemanyi nti oluusi bwe muba nga nze sandyagadde nti mugoberere nze, wabula mugoberere ne facts ezimu eziba zitambula mu nsi. Bw'olaba abazungu nga amakyaki gaabwe galimu ba Black Madonna ba Horasi, osobola okutuula ne weefumitiriza ne weebuuza lwaki bakola ekyo, ate ng'eno ne batuleetera abeeru. Kitegeeza nti ebyaffe byonna bye baatwala. So kyekyo ndowooza katono nnyo oba onoobalambululira mu ddakiika nga 2 ku Yesu ono omweru ono gwe tulaba ku bipande, lwaki bali balina muddugavu, ffe omweru oyo yaani? Omweru bamuyita Sisarobo Zero, era buli muntu alina Yesu Kristo oyo teyali kiringa bwe bagamba nti Museveni bwayinza okulagira n'agamba nti sente za Uganda zonna bateekeko omuwoozi, ne muteebuuza lwaki bataddeko omuwoozi, mwe ne mukozesa ne kitambula myaka na bisiibo, naye nga muwoozi talina history, wabula Yesu omutuufu, Bikira Maria omutuufu ne Katonda omutuufu bonna baabakyusa. Yesu oyo yali mwana wa paapa mu myaka egy'edda 1500 1503 we baakyusiza ekintu ekyo. Just paapa yaliwo yalagira nti omwana wange mumuteeke mu kyaki, temudamu kuteekamu baddugavu, era kyeragira nekijja eno we baali batambulira, eno gye baali baleeta enjiri n'okutwala ebintu ebyaliwo. Then olwatuuka ekiseera oyo bamuyitanga Sisarobo Zero, eyalina mutabani wa Yesu, mutabani wa paapa. So gwe twatandika okusinza, era ne Bayibuli ey'abazungu bwoba ogyetegereza obulungi eraga Yesu we yakula n'abeera n'emyaka 6 n'akomawo ng'ali wa 3. Lwaki teyogera nga n'emyaka 15, 10, 12? Ebyo tebyogera lwansonga ebisinga byonna baabikweka, naye nga bakatonda abatuufu bonna bava mu Egypt. Kijja babeerera kizibu okukkiriza, naye gye bujja mujja kitegeera. Bo bennyini bajja babyereetera nga babibaraga. Kyenjagala okubuuza ku mukulu Matayo oyo, mu kika ky'okulagula nabbi ki? Kubanga bannabbi tubaawula kusinziira be tuzze tulaba mu bigambo ne mu bikolwa. Kuba tulina bannabbi abalagula mu lwatu kye tuyita vision, ne bannabbi abayita mu birooto oba dreams. Ate ekirala kyenjagala okumanya nti kisoboka bw'abanga akozesa bunyogovu tumukolere ka firiji mu gundi yeeyo nga tekimwetaagisa genda ku mazzi. Kale nno nze kye kibuuzo kyange kyenyina kyokka, naye nsanyuse nnyo kubanga ali eloquent, ayogera bulungi, ate ndabye nga musajja mugezi nnyo. Mu kusookera ddala
mulimu ebifo byengendamu nga sisobola kulaba bwe nga birimu omusenyi, waliwo olwentuuka neeyo ku mazzi nebigaana nenkomawo nengendako eyo mu masiro nengendako eyo mu Makerere awali ettaka. Kubanga buli wemba ngenda okulaba sijja wantu nti mara kugwawo nti nebakewo ndabe, sooka nakufiiringawo gamba omubiri guba gukifiiringa then nenfuna, naye si buli wamu nti ngenda nendabawo. Then ekyokubiri okulagula nze siroota, kubanga singa nali ndoota nandibadde ngamba nti naroose kino nga sobola nakinyonyola. Era sooka kumanya ekintu kyonna bwe mba ngenda kyogera, bino byonna byenjogera sooka kukola kugamba sikiraba mulundi gumu, kirabira emirundi ng'enaku 5 ate nekintwaliramuko kubanga ebimu nemba nga mbisikekinga obutabyerabira bintu ng'ebyo. So nkozesa obudde bungi, bintu bingi byenkozesa okulaba nti ekintu nkitegeera kyonna, kubanga ne bwe nakeera nemanya kati omuntu aroota bw'oba olagula ng'oroota ojja gamba nti waliwo ennyonyi egenda okugwa, bakubuuze ddi ogambe Sagiros, bakubuuze ejja kuba evaawa nga tomanyi. So research sobola gikola nga ndoota. Neyanziza nnyo omukisa guno. Amannya nze Kayongo Kiraga Regan, nga nina ekibuuzo kimu. Oviiridde wa ssebo? Nviiridde Longojja. Kaakati mukulu Matayo, nkwebaza nnyo omulimu guno eno omusofu gw'otuteereddewo okumanya nti abantu bajja okusoma ate ne bategeera engeri gye balina okwerindamu mu biseera ebijja mu maaso. Ekibuuzo kiri nti zino endwadde ezimerukawo ng'obutiko twerinze tutya okusobola okulaba nti tuzeewala tubeera balamu n'emigigi egiddako? Ekyokwetegereza ku byobulamu mu kusookera ddala already bagenda tandikawo, gavumenti egenda tandikawo enkola ey'okuggyako kugema abaana, bali mu kubazimbira ebyuma baagala bajjako antimata. Buli ali wano yenna agirina, naye mwena abali wano temuweza kiro. Baagala sikini yammwe kubanga yerimu bye beetaaga, naye sikini eyo byegenda okukola byebimu ku bigenda okumala bibatte. Ekirala nti bwe tubanga tulina kati nze nganze bwenkeera nemanya nti wano Uganda waliwo omusajja gwe nategeddeko, omusajja oyo nkyamwetegereza, bamuwa contract yakuba kasooli, alina factory eno Ebusega, Anambuya, Anamasindi, musajja muzungu n'akawunga kemusinga okulya yakakola, naye waliwo chemical ze bateekamu. Kyamwetegereza bulungi sinaba mumaliriza, naye essaawa najja kuba mbabuulira. Mu bintu ebimu eby'obulwadde abazungu ffeffeka abeeryamu enkwe, kubanga mulimu abantu abasiika chips nga bakozesa oil wa transformer. Oil oyo mukyamu nnyo mu bulamu bwammwe, naye ababiteekamu bo bafumba chips zaabwe nti tebaagala oil oyo bw'omugatta mu buto taggwerera mangu, ate asiika bulungi abanga chips, naye asobola okuba omubiri gubeera nga guwoomerera, gubanga nga okubeera ne sukaali mu mubiri nga mungi. So kyekiri kyembagambye nti gavumenti erajagala nnyo, ne bweba ekitegedde era baba bawanguzi, tebalina kye basobola kubayambako. Mpozi nga waliwo kati okukiwonya ekyo mba nsobola okufunayo ng'omwana wa minisita nemuteekamu ekirowoozo ekyo kyokulya ku chips ng'ezo n'alwala, bw'alwala n'afa, gavumenti ejja biwera. Naye bwe ngamba nti nkikole ku omu
awo gavumenti ejja kuŋŋamba tolina buyinza toyingirira ddembe ly'abalala naye bw'onyigiriza abali waggulu bajja fena kiba kitugasa so byebyo ibanda nze bampita Kateega ya John ekibuuzo kyembuuza mu kigambo kye nsanze mu katabo kano ku peegi y'okubiri nti obulamu bw'enso bujja buwandiise ku jjinja lwazi za goludi simanya oyembuuza okusookera ddala ekibuuzo kyabuuziza kyensobola okuddamu obulamu obw'enkya kikimu ku ono kyayogereko Solomon nti amataba bwe ganajja mu Kampala gajja kukosa gatya ffe tujja byogera bw'olaba kati saawa zino twogera ku ky'abazungu sente gavumenti ze bagijjako eza World Bank bagenda zijiddiza naye nga terina nakyeyeetonze nga terina nakyekoze ng'ebisiyaga tebikkiriza ensonga ejja kuva ku musana kubanga pulezidenti ajja tuuka naye agambe nti amagye agali Somalia kangajjeyo abazungu nga tebakyatuukiriza bigendererwa byabwe then n'ekirala nti omusana bwe gunaayitirira obungi bajja kwagala kujja eno okubeerako eno naye bwe muzeeyi ajja tuuka ng'abamu abagaana kati mu kubagaana batuuke badde ku meeza bazzeewo sente ziri bajjewo obukwakuliza obumu nga baagala kulaba we basobola okubeerako obulungi sente ze baateekawo so sente ze baateekako ze bajjako bagenda tuuka bazizeewo nga embeera ebanyigiriza kati ffe kyetutayagala nti omuzungu ne baba bazze wano waakiri bayinza obutamucekingira kubanga mulimu abazungu ajja wano nga tebamukebera ku airport naye ffe tusobola okumanya ne gavumenti ne bebanga ne tubagamba nga tebafuddeeyo bw'aba nina obulabe bwakoze wano ne mubanga mumanyi so bweba obuvunanyizibwa bwaffe nti bw'onoobeera n'ekizibu kyonooba waliwo ekijja kintu kyona ekitategerekeka tuba tulina kubanga twakitegeddeko dda nga ne gavumenti enakimanya ok tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebalina ebibuuzo ebyo ebibadde ebirungi session eno mbadde nsaba busabi ekome wano olw'obudde tulina obufunzafunza mwami Kato tebakuyita mwami Kato nsaba otutwale ku kiddako tusobole okuba nga tuwunzika ekyatuleese